Ndowooza move gye yakoze yabadde nkyamu ey'okulumba Bajjo yabadde nkyamu kuba nze nayogeddeko ne Kyali waabwe mukwano gwange nnyo naŋŋamba nti Bajjo alina bye yayogedde ku radio yasoose mbu okwogera ebintu byaga nti aliyeni baamukubye ebbi ku Sande mbu n'abijanjawaza nnyo kati bagenda olaba bifuuse ensonga ne babuuza ani yabireese ne baga Bajjo ye yaleese siteeke akantu kabbi kamuyingidde twala abaana mu ddwaliro ayinza okugga yabadde dduumu kubanga pepper spray eyaddala ne bagikuba mu maaso Alien yavuddewo alaba Alien tanakuba ku pepper spray baana be bakubiddwa pepper spray naye namulabye ng'akola bw'ati kitegeeza naye yamuyingidde naye abaana be kuliko omuzibe kuliko gwe batutte ekiruddu ng'ali bubi ng'amaaso gazibye kati ne Bajjo asobola okubuuza olina bukakafu nti yabadde pepper spray n'akibuuza aba security ekyokubiri ye Bajjo nfe abamanyi Bajjo sinza gamba nti Bajjo nsobola omuwolereza ku kyokubeera ne pepper spray obumanyi history yewe ani gwakolera baani abamulimu baani bamanyi omanyi jjane ya Bajjo jazza atambula bw'ati bw'olaba jjane ya Bajjo ng'alina ne pepper spray tekikwewuunyisa kuba naye ayinako babbosi baabamu bakoleddeko emabega nga tunamula nnyo mu bintu bya nuupu ayina be yali akolera violence ebadde ekolebwa naddala mu Makindye muno naye nga tekwatibwa ku butambi waliwo omu gwe bakolako violence abaana abo be bamu naye ye bagimukola bakimanyi bagenda musasula bamukolako effujjo nga bakimanyi bagenda sasula ebintu ebyo boonoonye kati kitegeeza bakimanyira bulijjo tebajja ne bakolako effujjo ne boonoona ebintu byo bw'okyacana n'okyacwana nga bakusasula ebintu byo boonoonye kati kitegeeza ne ku luno bazze bakimanyi tikana akamoto katugenda kukatomera era babasangawo Range Rover tebandigitomedde kuba bamanyi ebbeeyi yaayo n'okugikanika $28 zayingidde 3 wishi wishi zirimu 3 ndeebo gamba empya 3 awo bagikuwa kati naye ajja kugamba eno wishi gye nsobola gye njo tutomera kitegeeza kyekiri kyegambe Kyali wayo gwe bakolako effujjo nga bakimanyi bagenda musasula. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo mu nsonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka kakati eno y'abantu 3 so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu kale kusema official najjo sinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifanaganako bweziti kulaba nafa ba Almutawa Enterprises Limited abatunda ploti ez'omulembe ku bukadde 10 ng'ofuna ploti ena n'ekyapa tukwaniriza kulaba Aulia Holdings Uganda Limited abasima biodigester tanks ngwaniriza kulaba Rosemary Beddings abatunda ebyomu kisenge ngenda basanga Kasubi nga ku bitaala awo bakola kuya mu kisenge okulabike okukola ekisenge kyo kirabike bulungi nkwaniriza ku lwa Brain Parents Day and Born Primary School e Bukalango nkwaniriza ne show ya Zubeda byantalo namukwakula nga 18 ku Serena era naawo ne kugamba ku mutwalo 10 n'obukadde 3 ate tujja bbera nga tuli mu nsonga yennyini 18 mbadde sinabagimanyako naye kati ogingambye table zinatera kuggwawo tonnagimanyako ngeno gima eyo anti ova mpikinze interest mu eyo show nina okgenda era wempulidde ogyogerako nenga Zubeda omwana waffe owawano nina okgenda mu Zubeda bebamu ku talents empya ze tulina ate abakola ebiriyo ebinyuma nno anyumira nze nga musajja wo tomwogedde owerukuli wamugoba No, Platinum Wellness Spa, that is okay. Platinum Wellness Spa is spas of Fetuzirina. The same applies with Arabic style adhesive. Stream Live Hotel. Kakati ku Stream Live Hotel. Bogenda of course ku Platinum. Kwa Platinum ina branches ziri 3.
tulina Erukuli. ene yerukuli Buziga bayita Buziga that is still Buziga Rukuli byonna bye bimu emu yeyo oluggi nalaba Erukuli awo anti awo that is Rukuli ng'ogenda ku Buziga so although that is Buziga Road nga kutereta biz then ayina Extreme Live Hotel ery'ebbunga n'eri ku ng'ova ekansanga bwoti ku Galaxy oyambuka bwoti ku Ojes Motel naye abeerawo omusajja oyo bamuyita the incredible ODJ naye kakati omwe wali abagagga ku nsi ojja bayinza bamukusuulira awo naye oyo omusajja ensi yanimulabyeko lwakuba si kyekirooto kye yaŋŋamba ye yategeka Aziz yaŋŋamba nti tayagala nnyo bintu bya kamera era n'amala agiraba anadduka naye nga tukumiddeko mukulu Ojedi oyo yaleeta ekirooto kya Aziz ku Serena ne kituukirira naye bambi yayiriba omanyi nange nali mu nteekateeka ezo naye musajja yamulaba nga ayiriba n'ekivvulu Aziz nga talina stress nali ndudde okulaba omuyimbi akola ekivvulu nga talina stress anti omanyi kakati ekisooka intention y'ekivvulu tekwali kola centers search kwali kuleeta maanyi ga Aziz omuyimbi eno Uganda is perception omuyimbi nga anaagwa tasooka kugwa mu music asooka kugwa mu birowoozo by'abantu mu bantu n'agwa ne bamwesonyiwa ne bamugamba beerayo tukumanyi gy'oli be naye beerayo eyo kakati ekitaasa Aziz nze kunze kyendowooza nti abayimbi abatera okuva ku siini mu process oluyimba nga luvudde okubajjukira abasajja tufuna ssente tuyinza okutuuka ewaka nga tetukyagambwako nga tuboggola buboggozi kati ssente bwe ziggwawo olumu okyayagala okuboggola amaka we gakyankalanira katugenda okuba omuyimbi talina luyimba atayagala kweyisanga star kati atugenda okuwulira nti yalwanyine mukyala we oba ontegeera kati Aziz teyafunayo ggulire lyonna limutambulirako in any way eryenziro kati abantu we bakoma okulabira Aziz era we batandikidde basigala bamunyumirwako birungi era on record Aziz yakyasinza okufuna okukola show okuleka ya research yakyasinza okukola show abantu nga tickets bazigulidde ku mulyango on record ate n'ekirala nti nalaba abantu abajja okuwagira Aziz nga bakikola sirwa music yekkaye nga bakikola olw'omuntu olw'omuyimbi nga ye because abayimbi abalala amanyi gabeera mu music mokka naye Aziz personality ye abasinga bajja nga baagala Aziz ng'omuntu kuba naliko naye ng'atunda tables ezisinga naye ng'abantu abasinga bagulanga tables nga bajja kumu appreciatinga kwa waliwo abaweereza ssente ne bamugamba sigenda kujja naye nguze tables bbiri naye lwakuba nze nina kati kyensaba Katonda kyalina okukolera abantu nga Aziz is supposed to be a star nga ssente azirina nga ali mumativu Aziz tanyuma kudda mu kyalo n'ekyo ekibiri n'ekirevu naye n'omulevu ogwo tanyuma no waliwo abantu abamu nga kati nze olaba nomala onzijako obutono bwennyina ngenda mu kyalo nfiitingayo mangu nnima mangu buli kimu kyoyambala kikufiitinga oyambala kyovulo kyawo n'ogenda n'otandika kulima naye Aziz tanyumire kati Aziz yeetaaga okubeera sitanga n'akasente weekali bbanga lyonna kati Aziz ng'oggyeko ekyo katulabe ekyekirevu kya Aziz waliwo n'ebitundu bye kitalina kubeeramu tosulasula busaabala ng'olina ekyekirevu kya Aziz tusobola ng'osula amasajja ng'olina ekyekirevu kya Aziz olina sula buziga bunga munyonyo muyenga eyo bw'asobola kusala amaroodi n'ekyekirevu kya Aziz ng'osobola kusala amaroodi kati kiri kyogambye ekyokudda mu kyalo naye n'ebifo ebimu alina obyesonyiwa kwekyo ekirivu omusajja yaŋŋamba naye akikola atya myaka gyonna tekivaawo kiba kiddugavu kigonda is very cameranza ni musanyufu eri Katonda anyway nina omwala yaŋŋamba era Aziz woba olaba sheeno esimu yange ogimanyi print yaŋŋamba yayagala kukwata mu kirevu ekyo print abakazi mugira muleka Aziz mugira muleka akyali mukoowu tumugera muzaala muleke ano natuna ku tebo y'abaana nga byana byonna omanya n'abakazi so kati nabo bafa kuta baby daddy yani waliwo omusajja gw'ozaalamu ng'azaala abaana babi bokka ekyo nakyo kikoze bw'okola statement bwete abantu abalaba sheno batandika okuba obufaananyi batandika okwagala examples ne batandika okwagala okuba nga gundi gwe twala obudde otunule waliyo omuntu nga talina mwana mulungi amuvaamu oyinza okuba bw'omanyiiko nze nakyali wange nyakyali wange ewaabwe baddugavu nnyo 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 kati kye yakola yagenda n'afuna omuwala nga muzungu
naga nze alina okukyusa ekika kyewaffe bakikola nnyo Northern afunye ku sente kizibu okuwasa tasobola bafuna byeru Uncle Salvador akwanti kale abawala Salvador omuyingidde yese mubiye mweddugavu nekye bade gamba nti ekizibu ky'abawala abeeru balina challenge tosobola baagala ng'oli mwavu abawala abeeru baagalibwa bantu balina ssente kati buli osanga omuwala omweru sikirowoozo kati gwe mpaayo gw'omanyi nga amulina mwavu omuwala omweru n'omukazi omweru anti kati gw'oli mwavu kusinzira ku byoyagala mu bulamu naye omusobola gw'olabyeko ng'agamba nti Simon yanyimye ez'emmere abaavu benjogerako nga naawe kenyininyini teweesobola ate kati oyagala mukazi mweru tekijja soboka tekigenda kusoboka sibira nnyo mu bakagubiru bo abo bajja kwagala kagongolobo naye bw'oba oyagala omukazi omweru zakubulya gwe mpaayo omukazi omweru gw'omanyi ng'alina omusajja omwavu kizibu ali busaba ku challenge okimanyi tubannange Simon ndi wano naye n'abangi abanjagala naye kyamazima ogenda olaba ddala nga kyagamba kituufu ekizibu kiraba kirina ekirala abeeru ebintu byonna bye bambala bisinga bibanyumira kati ayosobola okwambala kakkala oba ka white n'ayaka naawe nojja naye wano noyagala omuzzaayo waka nga buli muntu amulaga ne manager w'ekifo ng'ayagala kwogerako na mukazi oyo twabiraba nagenda ne kyali wange yamulina nga mwavu naye nga tumugumya lwakuba yali rasita ye mwavu tumugumyagumya tugenda mu bbaala wano ekansanga omuyimbi omusigana mwogera nnyo omu ku bayimbi abasajja ab'amaanyi n'amuyita ajje ku ttebo ye effujjo muyimbi munene w'amaanyi ate alina erinnya atakola effujjo n'amuyita ku ttebo omuwala n'ajja ku ttebo ne tulinda omuwala akomewo ku ttebo yaffe omuwala nga dda teyadda ne tusituka ne tugenda era omuwala twamulekayo mu bbaala yaddayo okunona engoye ze yakomawo ng'ayagala kwetonda rasita n'agaana namugamba gende wa muyimbi yabadde genda mwogera erinnya Ronnie kakati onako olwaleero ku channel kuno tulina video gye tutaddeyo ennyonnyola ebyabaddewo akawungezi k'olunaku olw'eggulo ng'omuyimbi Alien Skin alumbye Saabavulu Saabavulu okamuwadde Bajjo Bajjo omuwa kya Saabavulu kubanga ategese ebivulu bye ndowooza muyite mutegesi w'ebivulu naye kya Saabavulu tukijjeko ng'alumbye Bajjo mbadde ngezaako okutunano mu comments omanyi nze I believe in comments era balire tubangeyo n'obaako kyonkomentinga n'ogamba Simon teyakiraba nsoma nnyo comments lwa nsonga nti nze ndowooza nti bwe tubanga tuli ba kutereeza ate nga tukyali kusigala nga tuli mu service tulina okusigala nga tufuna feedback y'abantu kakati mu comments z'abantu ezimu zendabye mulimu ababadde bakyuzinga waliwo abalowooza nti sitanti omukwana we gwenabyeko nagamba this whole thing is Hollywood waliwo abamuvunaana bagamba nti ekivubuka ekyo bali awo waliwo abaŋŋamba endabyeko agamba nti Simon omusivubuka oyo mwe mwamuwaganga n'ebifaanaganako bitya bwe bityo ekisooka mu video gye ndabyeko Alien asika kuweereza abalenzi be basatu nga kuliko nono yakwata akatisa akabadiya bajja atambula ne paper spray era bw'abalaba agenda n'ajjayo paper spray oba ontegeera n'agibafuuyira oba ontegeera bulungi wadde waliwo ekibuuzo Bajjo paper spray waaki mbadde kumpi awo wakyabeera naye bangane mu motoka abeeramu naye ekibuuzo basobola okuwa emmundu n'ogiteekamu keesi because paper spray is for protection anyway wekirina obbeera paper spray tosobola giteeka mu buutu ng'ate eri meant kukola ki kuprotecting era mu ka video bw'abala baddayoko mu motoka n'ajjayo paper spray n'abafuuyira we bamulemwa bafuluma after 10 minutes Alien yakomawo mu motoka bw'ayingira atuukira ku motoka ya Bajjo n'agikoona emirundi emeka bw'agikoona emirundi ebiri nadda emabega ate n'akoona ne hali yakawundo kakati mu prosesi y'okwagala okukyusa emmotoka okudduka emmotoka bwekubibwa emipiira awo nabo abantu abamu balinawo ekibuuzo naddala abakibuuza ku saidi ya Alien mu olukusa olukuba emmotoka emipiira mukolaki mulugjawa gundi emala ejja esika emmotoka egitwala omwana kakati ono omwana omu owakaviiri Ibra poliisi emutwala late ekiro bajja bano n'omusirikale naye asulayo
wabala kyempuliddeko nti ku musirikale bagenda mutta lwansonga bamukutte just preventive just in case bamulumbye as pa wensembe okuwuliriza naye nze kunze kyensosa okuwebuuzaako confidence ya alien nga y'amaanyi alien amaanyi kisooka agajjawa obuvumu abujja kubanga we've seen those things wano mu industry nera tunalabako kyamaanyi confidence bwetyo kyetulabye olunaku olwo ekizimbe kisobola okutuyamba okuzimba ekifaananyi ekyali ewa palaso maybe ne mutandikwa abantu ne batandika okugamba katudde ku side ya palaso osanga palaso yali mutuufu naye ate nze ndowooza fe abatera okubeera mu makindye muno ebyo bintu tuzze tubiraba jasolwa kuba nti nze ntera nnyo okubagamba nti ebintu ebisinga okuwapeninga ebitwandiyagadde nnyo okumanya tebibeera ku kamera tetufuna mukisa gubikwata ku kamera naye kati fe abatera okubeera muno mu makindye munyonyo osobola okulaba nti teri muntu ogenda ssanga muno akugambye nti yakirabye omulundi ogusooka just nti biri byewalaba tebyali ku kamera nti ebintu byeffujjo muno nga bikolebwa alien n'abamu ku balala abamu nga sijja boogera mannya naye nga nabo kampu ziri muno mu makindye bikolebwa everyday naye tebibeera ku kamera bano baga nti sayima oyo yatwogeddeko kino oba sayima oyo batugambye atuzoleya ne bajjao ne bakolako effujjo n'oba tolina kyobogeddeko naye jasa okuwulya bulizi nti obazoleya so ebyo ebyeffujjo bikolebwa bulijjo oba oli wano for example kati ngafa bamawulire maybe wamwogeddeko eggaali neekusalako yes kuba ffenna bazenga babitugamba tumanyi woosula twalaba emmotoka yongedda wali kitegeeza obeera sayidi awo tujja kulondoola babikoze ate se bitandise mulembe guno bibaddengawo emyaka gyonna eggaali zibaddengawo ate lizaalingamu abo abayimbi bennyini leero betulaba abanene inakyali wange bamukwata era omuyimbi omu yamukwata yamugoberera paka wasula ewaka era mbw amwogeddeko bino bitwogera ku TV n'amugoberera paka waka n'akonkona n'amugamba faayo n'afuluma yamusanga ayingira ng'aggulawo bw'ati ne bamukwata ne bamuyita omukulu n'avaayo mu mmotoka naga wuno ku mulyango abadde ayingira tumukutte ne bamufukamiza omuyeyi n'ajjayo n'amufukira n'afuna fountain ng'ekkirira bweti omuyimbi mutegedde kati omuyimbi alina okuba nga yamufukira n'afuna ka fountain awo okitegeera n'amugamba oddangamu okitegeera n'atambula n'agenda teyamukuba teyakola ki naye yamukolako effujjo maama yali ayagala mumukola kikisika omuntu akufukidde oba oyagala amaleko kola kikutta yamufukira n'afuna ka fountain awo n'amusonya nte teyamukuba kalengeza okulaga kyamukola kimumala kyamukola kimala bumazi kyali waffe yatugamba sole tumuggyemu tetubyogerako omufukire omufukire amawulire akyagalimu amawulire akyagalimu baaba naye ng'erinnya ly'amaanyi oba bamufukira ne bamukunamira erinnya ly'amaanyi w'amaanyi kyova kyali waffe tesobola mwogera naye nga yatugamba tetumwogerako ne tumuleka ali nga omufukire bamukunamira munaye abasajja babikola nekyali wange omukazi we yamukuba n'amuyisa bubi neera n'agamba sole tugireke okitegeera omukazi yakuba omusajja naga sole tugireke tetulyogerako so naye kyambategeeza okulaga nti effujjo libadde likolebwa badde likolebwa ebbanga lyonna abayimbi bakola effujjo eryo just tetulikwata ku kamera naye ekisinga okuba ekibi kyendaba mweno nga tuzzeeyo kweno sole yokayoka gye tuba tutunuulira ya alien effujjo alikolera wabbajjo abasinga kyebata nakwetegereza nti awo alien we yakoledde wabbajjo oba oyagala kukola ffujjo ng'eryo kolanga bwe mwagamba nti mugenzi wa misaaki bajjo n'omusanga ewa misaaki ngeza okulaga ekifo nga kiri nyuto angeze eno washing bay wano wetuli walinawo nnyiniwo naye the fact that nti buli muntu yena asobola okuwesa emmotoka najja n'ayoleza wano automatically it becomes a neutral place anybody alina free entry and free exit naye ate bw'obanga olutalo oluyina ne nannyini kifo so si muntu mulala kitegeeza ozze wakaawe ozze wuwe because nannyini kifo gw'olinako ensonga senga muwadde mulina byammwe birala kizogamba itsoke naye nannyini kifo alina n'obuyinza kati nakiri kyobadde oyogera ekyomusajja yakubye omusirikale alina n'obuyinza okulagira omusirikale kubanga era yamugambye kola ki gikube alina n'obuyinza okulagira kubanga ekifo kike kati abasinga kyebatanda bakwetegereza nti ono omusajja ono omusirikale tasobola kukuba ssasi eryo nga nannyini kifo si yamulagidde unless nga muprovokize kisusse naye twalabye nga bajjo nyini yamugamba nti bakube ekyokubiri nze ekyokuba emipiira sikirinaako buzibu
kubanga si yasoose walona yagikuba kusasira bagikubako Catherine kusasira gundi kasiri gwanga yagikuba nenga nagamba nagenze nensange kaze dene negikuba nzo kuba emipira sikinako buzibu kuba musajja asoose nayiminya mu maaso g'emmotoka bwati ngasobola bakuba n'atabakuba nakuba ki emipira bebekulu bamukubako amasasi wano ng'agezaako provoking omusajja w'emmundu kati ebyo bye tutayagala ne bamukuba amasasi mu bisambi wakiri kuba ekirala awo kuba emipiira naye nga tobakubye ekyo naze sikina era n'abakikuliriza ndowooza just tebategedde nti waliwo be bali bakubyeko amasasi agaddala nedda tebakikuliriza ku history bakikuliriza mu mateeka en argument ina baya amateeka teyina kuba ya ani yali akikoze ina kuba ya mateeka naye bw'aba kuba emipiira nga akupreventinga kudduka mu kifo kyokoleddemu ebyambyone aba mutuufu because emipiira bw'agikuba nga ne poliisi ebikola bwegerera odduka ng'ebadde ekukwate kuteekawe amaggwa mu kkubo emipiira ne gituula yo poliisi element kuba mipiira ne bebekulu bakuba mipiira gya muntu kubanga amagulu gye emipiira gye gikutambuza ate gatta nedda mukulu amagulu galwawo okutta naye rasita lwaki omuyingira bwotyo no kyeŋŋamba okimanyi nti rasita akyajjanjaba buvune bwa biwundu ebyo paka kati kalale singa bamukuba mu lubuto lwakuba yafunamu kasente kubanga era balina sente zebakyafulumya mbw akyagera ne baddamu ne bagakeberako sente of course bakibo bamukuba anyway my point is I'm not like trying to support violence si mipiira no akwane mwizo tekamira neche ngamba like I'm not trying to support violence neche ngamba nti oli wabagezaako okustoppinga action obo kati tulaga emmotoka yabadde edduka kati omusirikale akubuuza nandi mu stopping so the only way of stopping either kuba agivuga oba kuba mipiira kati ekyabadde kitakosa muntu kukuba mipiira n'ekiri abakubuuza gwe nannyini mmotoka omusajja omusirikale agambye tojjaawo mmotoka lwaki owaliriza okujjawo emmotoka ng'olowooza talina kyasobola kukola oba omuprovokinze kuba yaluddewo okuba kati n'amala n'okuweta bw'ati kitegeeza abaagenda tomera ye musirikale kitegeeza nti omusirikale nze siraba nsobi ye mu kavidiyo kano konna sigiraba kuba abatuuse omusajja atuuse n'okukwata ettoffaali n'amuyimiriramu bw'ati oyo w'obuviiri oba ensobi eri kukukwata mmundu mu bantu emundu era eriwo okuterekawo oda kutereeza mbeera akavuyo ngaako nga kazze senga tewabaddewo mundu omanyi tulina phobia embi n'emmundu zino tulabye ku basirikale bakuba abantu emmundu amasasi tubalabyeko naye ate emmundu saimu tukkirize nti ate yekakkanya embeera senga tewabeerawo omuntu alina mundu wano omuntu asookola effujjo lyayagala nga kimanyi tewali kimugenda mukola naye bw'alabawo ow'emmundu amanya nti wadde bano bonna mbasobola bakuba ebikonde naye oli simusobola oli ayinza okugamba nti emmundu simbi kati abasirikale bennyini bwe bazze kuona ebadde asikali we bazze tebatandise kwenyoola either na side ya Bajjo oba ya Alien bakuba masasi waggulu mu bbanga chaos ekendere kati ono time gyamala nga asonga mu muntu essasi emmundu akubye essasi limu mu mubire asinga naye omuntu gw'osonzeemu emmundu n'asigala ng'ajja gw'osonzeemu emmundu n'asigala ng'emmotoka tagisibye bw'olikuba mu bbanga tolina ky'oba otaasa kubanga obeeranga okuba essasi mu bbanga oluusi obeeranga agamba nti njagala kulaga nti yaddala si kiwaani naye ate ffena tukimanyi abasajja baba n'emmundu za ddala naye yagimusonzeemu bw'ati omusajja n'agaana oyimiriza kitegeeza yabadde mumalirivu kati n'okuba essasi mu bbanga kyali tekijja kuyamba ekyo kyadde alina okukola era ow'emmundu mwekkayo si yonna yonna akavidiyo ako bw'okalaba nti ow'emmundu zooka ne mujjamu talina buzibu kati nga tuddayo ku bana ababiri Alien ne Bajjo ekisooka Alien nze ndowooza muvu gye yakoze yabadde enkyamu ey'okulumba Bajjo yabadde enkyamu kuba nze nayogeddeko nekyali waabwe mukwano gwange nnyo naŋŋamba nti Bajjo alina bye yayogedde ku radio ye yasoose mbu okwogera ebyo ebintu byaga nti Alien bamukubye bbi ku Sande mbu n'abijanjawaza nnyo kati bagenda olaba bifuuse ensonga ne babuuza ani yabireese ne baga Bajjo ye yaleese siteeke akantu kabbi kamuyingidde kabbi ako kamulumye Alien akantu kamuyingidde nnyo nze information njijja ku kyaliwe Alien ng'alabikanga atalumwa ate akabbiko kamulumye ayinza okuba ebirala tebimuluma naye kyabbi kyamulumye so abaana kasa bamugambye nti bamukubye leeta bbi bamukubye Bajjo yabireese ekintu ki kyamuyingidde Alien n'abuuza ani aleese version ya bbi eno ate ne spreadinga buli muntu n'agitwala nti ntuufu ne bamugamba Bajjo kubanga wedda buli muntu agamba weba teyabadde njuki tuleetere ekizibiti tuwe ku vesti tubuulire kale oba gwe wakombyeko watuwabulidde ki
itegeera kati nze kyaliwo eyaŋŋambye mpulira kyaliwo Alien naŋŋamba nti Alien yanyiize nnyo n'abuuza story evudde namagamba story yavudde ku radio ku Sunday Bajjo alina bye yayogera ng'ali ku radio ye yabisooka n'obyogera omukulu baamukubye B kitegeera kati mbu Alien nagenda olaba ate enkeera bispreadinze bitambudde buli wamu nagaa naye kigeza Bajjo ono ye yabireese kati ye teyanenyeza balaba bonna bamugambe nti bamukubye B yanenyeza Bajjo ono kabitandika n'anyiiga nnyo era ng'amulinako obusungu bungi kati n'agamba tutandike naffe omukolako effujjo kati bo balowooza Bajjo basobola n'omutiisaamu kuba byonna ffenna babitukola bakkangamu nga balowooza tojja kuddamu byogera naye nga tebamanyi nti omusajja gwe bazza okukanga mulalu n'okubasinga zolo n'okubasinga Bajjo yakubye omwana pepper spray kwaye Bajjo ffenna tumumanyi okozeeko naye Bajjo mulalu gweyiza olowooza mbu ayogera bwogezi wano okuba mu kamera mulalu muzibu mukambwe wizo nga tategeera ali awo kati gwe ssebo sayima gwe basobola okukukanga nze ntirawo bakukanga nogawe kanve ku musajja kati Bajjo gwe bazza okukanga yabalazeeko ndi ze ndi mulalu n'okubasinga n'akikola ekyo kati kyevudde gaa nti mbadde ntandika gambe nti yakoze ensobi senga yabadde amanyi omuntu gwalumba yali talina kugenda mulumba kubanga Bajjo nze mu kulowooza kwange bino ebintu tuzze tufuna obutakkaanya mu ndongo sayimo zina osobola okwogera ekintu ku mpewo omuyimbi ne kitamusanyusa bibaawo nnyo ffenna tuzze tubikola naye kati nze nina omusajja gwempa ekitiibwa yali Solo Kayemba ya manager wa Rema by then yantumira omuntu naŋŋamba njagala twogeremu onjogeddeko naye sikyagadde oyogedde ku tekinyumidde ate omwana onnumba nnyo n'antumira omuntu nga jala ntwogere twamala olunaku lulamba naye ne tutuula ne twogera ne tumalawo ne mubuli ensonga zange n'ambuli ensonga ze kati abantu abalina nga Alien bo tebabimanyi nti mu ndongo gyebiri abantu bamala ensonga zaabwe amicably batuula ne bamala ensonga zaabwe nga tebakoze violence kyoli asobola okwogerako naye n'olaba nga ayinza okuba akwogerako ninga si ali awo ntakwagala kati and by it is the biggest blackmail in life omuntu aba akuwoza ebbanja lyotamanyi n'atakukolako lutalo n'akuyita mwogere kati ekisooka Bajjo tumulaba abeera ku media ez'enjawulo alina eddoboozi ayogera nnyo kati kitegeeza omwetaaga kubanga bw'ataggulawo olutalo olw'ebigambo onoobisobola olutalo olw'ebigambo gwali eno osobola okwogera nga Bajjo bw'ayogera kitegeeza ate senga wamuyise buyisi ne mutuusa mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagaziza omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Ne mutuula ne muteesa asobola n'okudda ku sayidi onakolera ayinza obutakolera Bajjo gwe tumanyi naye ayinza obutakkuba nnyo kale kyetuliko ssaawa zino ati nga bweŋŋamba kanku update tuli ku poliisi kuva ssaawa zadde nga 5 loza sheno wena uploadinga ejja kuba ekoze eki bajja babavuddeyo ku poliisi abaddewo Bajjo Alien abaddewo ne Antful Figure abaddewo
agaba mu nsonde nesi kusifu ng'omukulu awanise ng'agamba nti tubikole ki tubimale olw'ensonda ezimu zesijja kujja wano kukola ki kwogera anyway there is pressure somewhere jesijja kukola ki kuba guba mugambo naye nga bajjo ye kyakyayagala akyakutta akyanywezezza wati kubanga kamukolera kubanga obujulizi bwonna bunzika budda saidi yalien alien talinawo kayewolerezaako okuleka nga bajjo alien alina obujulizi kyaso otuwa nti yasose kunkyankalanyiza wano kyokka ate kyova otugamba nti obuzibu bwavudde ku sitole ya bubi sitole yaleese obuzibu kitegeeza nti byonna nga bw'oyogedde byonna gye byetoolera bwe biti ekosebwa mu bino byonna bajjo tafiirwa kuba ye bajjo teri agenda gamba nti bizinensi ya bajjo etambulira ku stories wezityo nti bagenda kukosebwa stories wezityo kitegeeza newe bitambula ne batabimala ne bisigala nga bitambula bajjo talina kyafiirwa alien gwalina business eyo protectinga gwalina erinnya eryo protectinga bajjo ye brandinga bwatyo era teri agenda mukyawa nti bajjo yafunye obutakkaanya ne alien bamukyawe wa business yefe kakitegeeza alien yakosebwa nekirala obujulizi bwonna bulumirizaani alien gwalumbye omusajja ewuwe kati ate kiranze sayimo kyembadde njagala okulaba mweno story nti abadde boogera ku alien bangi abamwogerako ebitamuwaana bangi kati goloza kyeki bakiddako gye bali senga alien asucceedinga mweno story kyeki bali kiddako gye bali kitegeeza the next day tugenda laba ka video kachali waffe mulala nga yeba mulumbye nga yolusi bamukubye n'amasaso n'okumutta bamusi singa alien succeeding n'awangula mweno sikafe with the evidence je tulaba eri ku media ati kati okuwangula sayimo kulimu ebintu bingi oyino nnoonya omuntu ono akolerani omuntu ono kyekimuwaga omuntu ono ani amulimu amaanyi galiwa senga alien overpowelinga bajjo n'amusinza amaanyi nga kunyonyo gasobola okuba agava walala ne gajja ne gafukamiza bajjo kuba ekibuzo kiri bwe kiti bwe tutunula ku bujulizi obuliwo bajja awangula naye basobola omuwangula naye we tutunuulidde wokka awayinza okuleeta bajja obuzibu is the acquisition of the paper spray process yaayo bangambye paper spray nganga firearm naye kirala nti asobola okubuuza olina bukakafu ki nti yabadde paper spray bajja asobola kikubuuza of course tutwala abaana mu ddwaliro ayinza okugga yabadde dduumu kubanga paper spray eyaddala ne bagikuba mu maaso alien yavuddewo alaba alien tanakuba ku paper spray baana be bakubiddwa paper spray naye namulabye ng'akola bw'ati kitegeeza naye yamuyingidde naye abaana be kuliko omuzibe kuliko gwe batutte ekiruddu ng'ali bubi ng'amaaso gazibye kati ne bajja asobola okubuuza olina bukakafu ki nti yabadde paper spray n'akibuuza aba security ekyokubiri ye bajjo nfe abamanyi bajjo sinza gamba nti bajjo nsobola omuwolereza ku kyokubeera ne paper spray bw'omanyi history yewe ani gwakolera baani abamulimu baani bamanyi omanyi jjane ya bajjo jazza atambula bw'ati bw'olaba jjane ya bajjo ng'alina ne paper spray tekikwewuunyisa kuba naye ayinako babbosi baabamu bakoleddeko emabegaawo nga tetunamulaba nnyo mu bintu bya nuupu ayina be yali akolera besisobola kwogera kati era nga bw'olaba layini y'emirimu gye jazzaakola ebbanga lyonna paper spray okubeera naye asobola era ne bajjo kyova naye mugumu akugamba nange ninayo abandimu bw'obolowooza olina nange nina bw'obolowooza nti nno oyina gwe abamu abafuga eggwanga lino naye nange mbalina ate mbaluddemu okukusinga nti ye yaliyokko before kwanze namanyako bajjo sometime back ng'ate akolera abo abakulu nga gyali kakale ekibuuzo confidence alien agijjawa kubanga okujja muntu n'ayinga emmotoka ya munne n'agikoona emirundi ebiri ate n'asigala ng'akyagala okutambula okufuluma alien ne bamugje mu mmotoka nga talinaamu yadde n'okutya naaka kati labayo sayiba kiri gye mbadde kugamba kiratandise nakyo violence ebadde ekolebwa naddala mu makindye muno naye nga tekwatibwa ku butambi waliwo omu gwe bakolako violence abaana abo be bamu naye ye bagimukola bakimanyi bagenda musasula bamukolako effujjo nga bakimanyi bagenda sasula ebintu ebyo bebonoonye kati kitegeeza bakimanyira bulijjo
tibajja ne bakolako effujjo ne bonoona ebintu byo bw'okyacana n'okyacwana nga bakusasula ebintu byo bye boonoonye kati kitegeeza ne ku luno bazze bakimanyi tikana akamotoka tugenda kukatomera era babasangawo Range Rover tebandigitomedde kuba bamanye ebbeeyi yaayo n'okugikanika milioni 28 zayingidde 3 wishi wishi zirimu 3 ndeebo gamba empya 3 awo bagikuwa kati naye ajja kugamba eno wishi gyensobola gyenjo tutomera kitegeeza kye kyegambe kyakyali wayo gwe bakolako effujjo nga bakimanyi bagenda musasula era ne bamugjamu ne bikomaawo nga omwana n'angamba nti bajja ogenda okulumba okola effujjo nga bakimanyi tugenda mala tukange kange twonoona ebintu byo naye tumaye tukusasule kuba sente tuzirina kati ne wano kyemanyi ementayite gye bagiddemu tugenda kujja tutomere kawiishi ako tumukange kange tukole effujjo wano n'olumala tusasule ebyo bigwewo tubumuze emmotoka bagiterereza sente meka sente zizo kiwedde kyemanyi ementayite gye bazze nayo tugenda kukola ki tugenda bisasula naye ate bazze bakikola ebbanga lyonna ne ku bantu abalala ate ffe abamu kuffe tutya nti senga alien succeedinga kigenda beera kibi nnyo eri ffe ab'amawulire eri buli muntu ali mu industry muno kigenda beera kibi nnyo senga alien succeedinga oluvannyuma lw'okuwangula Palaso kyamuyamba okwongera akabuli kuba ku Palaso era twabiraba ali n'awangula kati wano bajja okuwangula kwe kujja bwe kuti omusango basobola n'okutwala mu kkooti ne guvaawo ne genda mu kkooti wadde tulaba nti obujulizi bwonna bulaga nti no alien gumusinga ne guvaawo ne kkooti egenda omaliza nga bajja gumusinze oba essaawa eno ne bakwata bajjo ne bamuteekayo alien ne bamuta otegeka kigamba olwo alien aba awangula era byebyo byegamba bye neeraliikiridde okuva mu eno story alien kuwangula kubanga kigenda kuba kibi nnyo naye okuwangula kwa alien kuddayo wali baani abamulimu akoleraani oba oli awo wajja amaanyi n'obuvumu ffe bwe tulowooza nti gwe bw'obadde ogamba mbu naye omusajja ono ajjawo obuvumu ajjawo amaanyi ffe tulowooza amaanyi ago galina we gava obuvumu obulina we buva oba oli awo obuvumu we buva busobola omuyamba oba abantu abo abamu obuvumu basobola omuyamba n'awangula omusango guno bwaguwangula kiba kibi eri industry ekibuuzo kiri kimu mu bibiri singa alien singa bajja aliko omusango ku bujulizi bw'alina ababiri kibalekawa ekisooka bajjo simusuubira kutwala musango gwo gwongerayo lwakwakala alina ekibuli ayagala amawulire ate naye ali aniruri mu ngeri ye bajjo ayinza okwagala bayinza omugamba totwongerayo musango nakkiriza enkera nakera mu kkooti bajjo gwe mmanyi omutuufu ali aniruri naye nze ndowooza nti waliwo amaloboozi ge mmanyi agasobola okuba nga googera ne bajjo nga ate googera ne alien nga gavaawa nga gava wa babosi agava bweru wa industry gava mu political figures gemmanyi nga gasobola okwogera ne opposition asobola kukuba simu ng'agamba bajja asonyiwe alien sinayogera ku opposition bwajogedde nze jogedde political figures naye sigambye opposition andi kakati singa bajja afune simu okuva mu state ng'emugamba okusonyiwa alien kimufaananyanga abakolera omwo anti kati kankuwa ekyokulabirako kimu senga ofuna essimu okuva mukamaawo inginiya Sembajjwe nga wafunye obutakkaanya ne Florence Nampijja nakubira essimu nakubira n'oli kitegeeza nti mugeno malizanga abagamba mwenna abayinako obuyinza abagamba mwenna boosi wammwe bw'aba alina kyayogedde mujja kigondera kati nze ndabira ddala nga waliwo abalina okuyingira mu nsonga eno nga baboosi ng'amanyi nti wadde gw'olaga nti oli wa Nuupu naye ndi boosi wo naawe alien ndi boosi wo kati kino mukikole bwe muti mukitambuze bwe muti ate waliwo ne ange endala gye ndaba Saimo tennaba kujja naye ndaba nga ate basobola okukwatagana ne babaako kye bazimba bombi abo ababiri ne batwistinga story eno gye tuliko ssaawa eno ne twistinga negenda ate mu direction ezimba waliwo abagamba batunuulidde ensonga bbiri batunuulidde alien bali abavubuka we bagenda basigala wabweru wakati oba n'omusajja n'atuna abaana bali bakulumba ebikoze bitya alien yaba ayingira omuwala n'akwatirawo essimu n'atandika okulikodinga akavidiyo kali katambula ku TikTok ng'abaana bagamba maama omuwala badde yeetegese bulala ekyo kimu ekyokubiri kyabadde batunuulya maama kibadde kikinvudde mu mutwe ebintu nga bye batunako byonna bagamba nti kino kipulaninge wadde nze kukyendabyeko si kipulaninge naye bo abantu balina byatandise okufeekinga ebyabwe nga bagamba stunt si stunt sikkiririzaamu kuba stunt ze tumanyi n'engeri gye zikolebwamu osobola okulaba loopholes n'ogayino si stunt kati bw'oweetegereza fracas eno yonna eyabaddewo
tewali stunt yawo. Lwaki gante wali stunt kiri kyaka video tekimala ku proving anti stunt ennaku zino mu mulembe guno gwe tulimu abantu babeera alert baba n'amasimu gaabwe babeera alert obiba bimukwatako oba tebimukwatako essimu ebeerawo bwe ate n'alien yayigenza okuyingira jukira olwedde abaana badde bamaze dde okulumbako so babadde almost aware kati obuuze nti abakutte obu video era babadde ba alien Tega kyegamba kitegeeza nti abadde bakwata obu video olaba ebigambo badde boogera nga kikulaga nti sinaba alien kati kino ekyokukwata obuvidiyo abantu oleme kitwala nti eba stand guno omulembe gwali mukadde guno omulembe oguli abantu bata essimu eringa mundu Bobi Wine bwatwe yatugamba mbwe essimu mundu kyakulwanyisa ojjayo bujja bwoti n'otandikirawo okukwata oba bikwatako bata bikwatako so nze bwe ntunya embeera eno siraba mu stand naye kyembadde gamba ndaba mu twist nti bajjo kiba kimukolera nga kuba bossi waabwe asobola okwogera nabo ne bossi gwolumiriza bw'aba gyali teekakuteekawo disclaimer bw'aba gyali anti bossi siyogedde linnya ne bossi asobola okubanga gyali esinga abagyali n'ayogera ne bajjo n'ayogera ne alien baso twistinga story eno ne bagitwala mu direction ya bo gye baagala babossi babwe gye baagala amawulire gatambulemu twagala eno story etambule bwe tinebwe kyetuuke ku eno level twagala mu kivuge mu kituuse wano twagala embiranye mu gitwale mukolebwe mutinebwe muti kati gwe nolowooza nti bakyali mu biifu kumbe biifu teriiwo nga yavuddewo dda nga bali mu ki mu kugusa pulaani ya bossi waabwe ekyo nkisuubira kuba nali nkirabyeko ffe nga tulowooza biifu ekyagenda mu maaso kumbe babatuuzizza dda bakola mirimu gya mukama waabwe eyo twist ngisuubira naye era ffe mu mawulire tugiraba era sayimu tujja kujja no tukugambe olaba nga direction nti omuntu adde agenda Masaka atuuse ku rawundi ate omulaba akwata lw'emitiyana n'omanya esitole efunye twist kati ezze eno kati era tujja kujja no tubyogere tujja kuba tugira kwanze mbatunulidde ndaba nga wayinza obeerawo twist yawo senga bagaano kimala kati babimale mu mateeka tusigale mu kabadi bw'olaba nga baagala okyongerayo ku level eddako okusinga we kiri leero bavudde ku poliisi beesonye nga byonna bagaanyo bikola naga tukyongere ku level eddako party 2 Okwakula the resentment battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Erics Ugo Zubeida njakukuba don't push me to the wall or you will see the other Zubeida tontakula mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo Kaima Shafik Phoebe K Stella Nante Jaja Bruce Sunny K Faye Tusha Stickman mu Sudan omanya party tuyinza okuba ya twist nga bagenda kukola aba ffe batubyangalaze tulowooze nti bakyali ku beef wabaddewo ekintu ekyogerwa nti alien ayinza okubanga baamulabamu abakulu tugambe nti baamulabamu amaanyi gaalina singa gwe abadde ogalina agakozeseza bulungi amaanyi tannagakozesa bulungi kubanga n'amaanyi oluusi ffe ge tulowooza gaalina tagalina amaanyi galina obeerako we gasimbye emirandira we gasimba kati emirandira egyo we gasimba alien tagirina kitegeeza nti osobola okuba nga olaba baaluuni nga nnene naye nga mukka n'otwala space yonna n'ogimalawo naye ng'oli mukka oba n'olaba omusiri gw'ebijanjalo nga munene ne bamala okugukungula bwe bati ne bajjamu akasawo bwe kati n'olaba oli ng'alina mutono naye najjamu ensawo ennene so kati amaanyi when it comes to artists ne ba celebrities galina obaako we gasimba kati egyo emirandira egyo ffe tutunya alien tulaba nga eminyanja tegiriiwo kitegeeza nti amaanyi ge gabaira what are you looking at kati we tugamba nti kati kyogamba ennyimba endala eziri mu market zo tozimanyi nere zifulumye mu mwaka obwenzi lwondumanyi naye kyembadde ngenza okulaba nti amaanyi ga alien tegayimidde ku bwenzi oba ennyimba zoyogerako amaanyi ge tunalaba we gasimbye kitegeeza osobola olaba ekintu nga kinene kiri awo naye nga tolaba amaanyi galiwa omuti munene bwe guti naye tegulina mirandira kitegeeza n'empewo bwejja esobola okugusuula kati nze kyovula nti mpakanya nnyo amaanyi ga alien gano nti amaanyi ga alien gano gayinza okuba galimu ekiwaani because tetulaba we gasimbye gasobola okubula anytime kiwaani nga yeerimba oba nga aliwo abamulimba kiwaani kibanga bwalaba ekintu ekitrendinga kisobola okujja nekitrendinga leero enkyanga tekiriiwo kitegeeza tekyadde tekirina we kisimbye omuyimbi omulungi waba n'akayimba akatrendinga leero obeera omanyi nti nenkyajja kudde mu studio akola akayimba akalala because amaanyi ge gasimbye mu ddoboozi amaanyi ge gasimbye mu looks amaanyi ge gasimbye mu talent ye
enencha ajja kuddayo akola akayimba akalala omanya nti ono muyimbi w'amaanyi naye amaanyi ge gasimbye ku ndongo kati amaanyi gali eni gano olaba nga tegalina we gasimbye because omugamba nti go back to the studio and do good music bw'aleeta music naye tasobola kuvuganya mu market naye nga ate yali agenzeyoko n'akola akayimba kaseti addenja ne kavuganya mu market bw'omugamba go back and do another song luvuganye nenyimba endala mu market tasobola kati ate ye omulaba training every day kitegeeza wandiba waliwo ekiwaani eky'amaanyi ge gali amaanyi gegambye bw'oyogera ku ky'amaanyi nze nganze sikkiriza tokkiriza nze ndowooza nti just artist waali atrendinga erinnya we liri livuga naye amaanyi omanye ekyamaanyi ekyo kirala saagala kituwala wanyo because discussion eyinza okubeera ennene waliwo abantu betumanyi abatrendinga leero bangi naye nga si baamaanyi naye nga batrendinga kati omuntu ow'amaanyi mulala kuba aliyeni omulaba oyo ne bw'omugamba akomandinge nti komandi abantu bakole kino tebajja kukikola ge gali amaanyi gegamba goyinza ogamba nti sajja w'amaanyi atrendinga naye mugamba leero abeeko kyakomandinga akomandinge leero alaba sheno mugaye nti aliyeni nkomandinze eggwanga mukole kino abavubuka mukole kino ntulaba abavubuka bagenda okukikola ekyo kimu ekyokubiri we yakola fuupu yandibadde nga nuupu twali tulina okulabirawo abantu abagamba tugenda kugoberera fuupu okuba nti omuyimbi ono ddala alina amaanyi up to now fuupu terina bagoberezi bali ku mutimbagano batubuulire bayimiridde ku kira bagoberera kiki ekyo of course fuupu si kibiina yagamba kati aleese fuupu yagamba nange kati nga nange enkola it came as a joke so whoever yagibuukira out of kusaaga naye ate nagenda okulaba enkeera nga batandise okiteekinga ku level eddako abaana be bennyini bemmanyi nga batandise ogipromotinga fuupu nendowooza baagala kukola diversion ey'okugamba nti eri waliyo nuupu naffe tulina fuupu kati woba olina amaanyi ofunirawo abawogoberezi g'okimanyi nti bebekulu yayitaano silent majority naye olw'amaanyi ge amanga go yatandise ofuna abagoberezi ba silent majority era nga batandise n'ofuna bye bakkiririzaamu bebekulu bweyatya silent majority ne bakubisa t-shirt nkofiira silent majority ng'era obasanga balaka balina bye bakkiririzaamu nga ba silent majority tukkiririzaamu kino agomanya omuyimbi w'amaanyi alina n'eddoboozi so nze ndowooza alien talina maanyi gali ge tulowooza gaalina naye maybe is someone who is trending aliko kuba ebigambo byonna byanjawulo nebitegeeza kyanjawulo nti gundi yaliko gundi ya trendinga gundi yalina ekitambula naye ng'ate amaanyi galina okuba agasolobeererawo akabanga akaneneko nga galina we gasimbye alien amaanyi sigalaba ndaba kubeera nti gwa trendinga gwaliko gwali mu mawulire naye amaanyi nedda kale kusema official kwoli tugenda mu maaso omanyi ebintu bingi bibaddewo ab'amawulire bembalasingibwa abayimbi n'ebifaanaganako bwe bityo tulowooza nti alien was a revolution of the entertainment industry naye maybe gye tukigenda kiraga ate ndabanga ekiringanga ekitabukamu kundaba y'ebintu now wano alien kino byonna bigenda mu maaso bimulekawa because is an artist byonna bibadde bigenda nga bimugwako bibadde nga mumbu now things are happening in camera batasobira biriko obujulizi abantu basigala bamwagalirayo mu kibuli kye kubanga abantu bamwagala lwa kibuli kye abantu banasigala bamwagalirayo mu kibuli kye kyogambye tebamwagala lwa kibuli kye si kituufu alien tebamwagala lwa kibuli kye alien bwe yajja yalina style eye gye yali akola ate si yali agikola yekka alina ekintu yalina style gye yaleeta mu market bagiyita afrogafula oyo music gwe bayimba afrogafula bwe bamuyita baddimaali abo baani ba security be bamuleeta security si yakubiranga alien yo simanyi obakyakola naye be baleeta style be bagita afrogafula kati waliwo n'abalala baali bagikuba abaana awo nakati mwe bali batomudi ba Fiction Magna gye bali bayimba kati ye n'ababikka kuba ye yagattako ekya character personality n'ayambala kiri ekya personality nti identity ya ghetto n'agyambala
nga yamu omwawula mangu aina ekyambalo kyambadde nga ogamba nga babikola banyi kati zobana ba Fiction Magma mwagala wakabi era kyemmanyi omwaka ogujja gwizobe mayogeranga amira ali talented nnyo namusinkanako n'okuwandiika amanyi okuwandiika yawandiisa kayimba ka bepaba namusinkanako aweere wa secret very talented guy era kyemanyi like next year gwinzobeera omwaka gwe oyo Fiction Magina Fiction sebo mukulu akunoonya naye ffe tusuubye omwaka ogujja kuba mwaka gwo ssebo era tukukiririza kati mategeeza okulaga nti style yali ezzenga audience ejagadde kati ye n'agibuutikira kati bano bonna audience y'abana abaana bonna bali balese afro gafula bonna alien n'atwala abawagizi baabwe bonna ne badda wansi we kati alien obugoberezi bwe yafuna oba abakkiririza mu alien abamwagala abasookera ddala tebaali ba kibuli baali bandongo kubanga era yalinamu n'oluyimba olw'amaanyi Batiisana City Danger simanya n'oluyimba simanya mkola mbozi za nkola biki tezaatunda nnyo naye zaalingayo mwansi mu ghetto nga zitambula paka oluyimba lwa City Danger we lwajja ne lukuba wonna kitegeeza nti amaanyi ge oba abagoberezi be yabazimbira si ku kibuli ku ndongo ne style yali eriwo mu ekyo kiseera kati bino birabizze byeyongerako bweyongezi ekibuli kyajja lwa identity nti yali ayambadde identity ya ghetto ate n'asangibwa nga tewaliwo omulala ajambadde mu kiseera ekyo kubanga naffe natukimanyi musajja wooli ow'ekamooca Zexi ennaku bw'omusanga walinga navyo gwe tomulaba Zexi kasafuna omukazi omweru neyeyambula ghetto abeera ayambala anywa zibbereya abeera nabannavyo omulezi omulala gwabeera naye mutabani wa mukyalo ona wa Yunura mutabani we babeera nnyo ne Zexi oyo be bantu babeera nabo abeera kololo gyapoera kati yakoowa ennaku ya ghetto naye yambula ekya ghetto n'akiteeka wayita temumuza mu ghetto kati ono najja n'akyambala n'abalaga ne video nkola za ghetto oli akola zekoloze nkola za ghetto kati ekyo kyamuyambako okwawukana mu bali bonna be yasangawo n'afuna audience kati nze ndowooza nti ekyo kyeyali alina osigalako bino ebiraya bino byonna bizze bimwegattako bwegasi kumuwa identity nti aba ghetto yenze wammwe ekyataakola kimu kuyimba music ng'ate yali mu line ya ghetto kyataakola ye step gyali alina okuzzaako bw'oba omanye endongo nga bw'erina otambula okufuna market okwezimba ng'omuyimbi ow'amaanyi ofuna beesi yali alina kukola ne music naye abeere wa ghetto kati ye identity ya alien ya ghetto ne music we si wa ghetto nembaga music alimu enjogera za ghetto badde mbuuza mu batuloga mufunayo kubudde music wa ghetto alina okwogera ebifa mu ghetto oba oyogera kangeze nkuwe musajja kyono yayogeranga oluyayi ndi Bobby Wine wanayogera ku luyimba lwa love ajja duyimba ono mwana ayagala mulasa akunyonyolera avu ya ghetto y'abarasi bwebeera kabaya yayimbe music alina okubanga wa ghetto ekyokubiri alina okubanga ayogerako ebyo ebiruma abaana b'omu ghetto gobeera mu ghetto yawe gyotalaba myala gyitwala abantu gyotalaba abantu drone zikwata abantu music aba takwata ku bantu bogamba bokiikirira ali ne banga tumaze naye atuletedde character ya ghetto talina kizibu kya ghetto kyatuwaddeyo kati omubuuzi obeera mu ghetto yawe obeera mu ghetto yawe wali abali abakuba pate mundeke nkube pate mu ghetto waliyo pate eyo gendayo mu ghetto waliyo pate mwana ngamba nti mu ghetto yakyalangayo bukyazi tuffe tukimanyi naye mu business oba oyambadde ekya ghetto kirizo okole business ya ghetto mbadde ze nkulaga ensobi ze yakola in the first place ndi gali amaanyi gitwali twogerako yali agenda gazimba gabeerewo nga gabeererawo ddanga besi weeri enywedde naye abo abaana ba ghetto tebagenda kunywera naawe nga go oyambadde identity ya ghetto naye ebisigadde byonna tebikwatagana na ghetto okay njala tumalirize bwe tuti wakati nga bajja omupiira yaguyina gumuli mu ngalo nga amaze ebbanga ddene nnyo nga baneneŋŋana ne alien nga tulowooza nti kati amufunye nga ne babadde acucumya abawulira nti kakati bajja agenda mutuyambako bigambo ki byoyinza okuwa bajjo kyenyinza omugamba essaawa eno kyemmanyi atandisedde okukwatagana ne basajja be okuli ba Bitex n'abantu abalala batayagala alianko abbe mbadde naye ng'awera kyemmanyi atandisedde okukwatagana nabo naye nze mbadde mugamba nti omulenzi ono wabakkiriza okumenyeka boogere akkirize boogere because step gye banazzaako nga maze okukwatagana na Bitex ejja kulumya nnyo omulenzi ono ejja musuula ejja munafuya ejja mukosa nanti kyegamba nti kati kino so kikola out of buntu bulamu
nti n'ogamba nti kale nga bajjo nange ninayo abaana abali obubi abagala okuba obulungi Alien abadde avuddeyo asobola oyamba famire ye asobola okubbulula famire ye bw'aba asobola okuyigira mu nsobi eno Alien ne yeekuba mu mutima bajjo tukubadde nze mbadde nkugamba nganze towuliriza bigambo bya birekisi byagenda kugamba Alien osobola muddira munotamukomerera nnyo ekyo kijjanga public apology obanga kyabwe egibali kyabu wabakkiriza nayogera naye mu buntu nti omanyi mwana nsazeewo nsizinga fire mbadde nsaba asobola obutamuwolereza naye tamukomerera nnyo because otunuya bajjo byalina mu ngalo obujulizi bwalina mu ngalo asobola okukomerera Alien ate ekimumanya ayogera asobola okukomerera Alien omwaka gugenda okuggwako ng'omusumali gwa inchi 10 gumugwereddemu n'atavaawo awo so nze mbadde ndowooza bajjo oba okyayagaliza abaana baffe Alien ayina ensobi z'akola nenze mba ndowooza tulina mukomerera nnyo because naye ayina abaana ab'okulabirira ayina famire ayina baganda be bazadde be balina okuyambako essaawa eno tumuddiremu tamukomerera nnyo amulekaddemu akole wabayize abantu abasinga okwogera bakomezaawo nnyo emboozi za sipapa esaamu amaanyi bwe yali agalina bigambo kibiyinza okuwa Alien skin Alien kyenyinza omugamba nti enkola ye eyaddala ya kibuli aniruli bano bayinza omukozesa aba gavumenti nga bwe bakozesa sipapa bagaba ssente sayimo nzibu za kugaana bakwetera omugati nga guwera naye sipapa example gyolese ennungi ffena tulina mulabirako yaali wakati essaawe ebiranga n'abamukuuma nga naye aliwa naye njagala okujjukiza Simon nga mmaliza sipapa ebizibu bye byonna byava ku lunaku lwe yakeera n'aleka ekinyusi okimanyi nti sipapa teri yamulabako nga ddiikuula nga muntu anoonya mawulire nga anoonya butaala ng'akolera gavumenti teri yabimulabako bwe yali akyayina beesi y'endongo ng'ayina kampu ye nga n'abayimbi gye bali nga n'endongo efulumayo teri yamulabako bw'ati byakolebwanga naye ng'ayina mwe yeekwese ng'ayina kye yeekweseemu kyekinyusi nti sipapa olunaku lwe yakera ku makya n'asuulawo abayimbi bonna ne bagenda sipapa n'alekeraawo okufulumya endongo n'alekeraawo okuyamba ku bayimbi sipapa entertainment tekyali omuyimbi n'omu tekyali ndongo efuluma tumubuuza olina muyimbi ki melody yagenda ate oli omukazi wamuwasa ate biki tewali besi neefa kati yasigala kubeera nga tulina mulabanga ddiikula tulina mulabanga nga akolera bali kuba sipapa yatuuka nga ajja mu kamera buli lunaku naye nga talina kimuleese azze kucyankananya n'aziba ekkubo n'acyankana talina kimuleese Alien abadde atandise obikola namusanze wali ku bitaala ku Mubaraka Makindi awo mu bitaala mu Nkulungu yazze n'atandika okwetolooza emmotoka bw'ati ng'agiguddolo omanyi bino abaana abasubalu bye bakola yennyini Alien nga wendi tunulwa bwenti ku bitaala awo emmotoka ne zimye eddakiika 5 nga gudde oluggi bw'ati nga bali mukola ncungwa bagiyita ncungwa yeetoloola bweti subalu ebyo Alien kati bw'obikola ebyo byonna ekinyusi kiri n'okyerabira oba ogenda faanana sipapa naye nkunyodde nti sipapa tetwandimulabye bw'atyo teyandikomekereza nga alina mukomera senga yasigala ku kinyusi kati ekinyusi kyegamba kyekino gwe mufangoni waliyo ki kyomanya ekiri mufangoni ni muyimbi kigomanya ali mufangoni ati kitegeeza tewali kiriyo okuggyako ggwe okitegedde kyokanga yole mabega baddenga almost abayimbi byakomyangawo bakileva gye abo tebaali mu fangoni yali akoze bukozi nabo bayitangawo kati fangoni ino bana abayimbi abaayo nga gye bali endongo efuluma gwe ne bwogwa gwe ne bakusiba endongo ebeje eri mu fangoni ng'efuluma kyekikuma ba Bobi Wine nga bamaanyi Bobi Wine ali mu politics Zex gyali afulumye ennyimba Dax yakoze oluyimba ne Vinka n'abalala okitegeera togenda beerabira bakamiliyoni balina Radio and Wizo balina baani waino beera yendongo evaayo teriyo kiri mu fangoni ye ng'omuyimbi nannyini fangoni naye nnyini w'omubuuza wasembaddyo bana oluyimba olutrendinga oluyimba olw'amaanyi mu bantu so oluyimba olupya ate okaleese bulungi so oluyimba olupya naye olw'amaanyi mu bantu wasemba ddi kitegeeza ekinyuso okivaako kati wetukeera enkya ne tudda ku sheeno tutandika okulabanga ddiikuula tutandika okulabanga omuntu ajja okukyankalanya obukyankalanya nga sipapa bwe yakolanga nga sipapa talina kimuleeta ajja kukyankalanya naye lulinga sipapa jjanga jjana n'oluyimba n'omuyimbi w'omupya Simon byonna nga bikyali awo nina omuyimbi wange wuunyo njagala okuba oluyimba lwe Simon twakoze video empya eriko Sipapa Entertainment Simon tewakyali nga ajja buzi kukyankalanya kukola mawulire kukola bubaddi kulabikira mu mawulire enkeera twatandika mulabanga ki nga ddiikuula because ekinyusi yali akisudde so kati bw'aba tayagala tumulabe nga ddiikuula by January addeyo ku kinyusi ekituufu bino ebyokutrendinga bino tebigenda mubeezaawo kale ebyo nno byebyo olwokomedi gye nalabikunaga Simon mwawaga omwana ono nze mu bulamu nina kyenzikiririzaamu
ejjuto oliraba ejjute likwata kabina lisobola okukwata wonna manyi lya kabina ejjute liba lyakunyiga mpozi ejjute lyengera lyengera ne balitulisa liba lyakukola ki naye bw'olinyiga nga terinnengera liruma kati abakuba aliyeni nga yakajja mwamukuba muto lyali jjute lirina okunyigibwa naye nga mwe mulinyiga terinnakola ki nengera kyova lyazza backfire era bulungi mweraba